Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tukwaniriza Kansani Kanzo Hasfa Ali. Twawuliddeko mbuguwadde ku musango gwa Pastor Jengo kuba nga talabirira famire ye. Naye omusango ogwo tugubaddemu. Omukyalo oyo amaze ebbanga ddene ng'aloopa tamanyi kyayagala ko ge mazima. Tubaddeko awo inansana ku poliisi ng'era aloopa ng'obusumba atakola ki? Tamuwa ssente za mwana. Ate nga si kituufu. Ekituufu kiri nti musumba alabirira abaana omugenzi be yaleka. Nga tunagenda yawo wennyini. Eno saga yali okuva yatandika kuva ddi? Bangaji. Etandise nga mwezi gumu emabega we yatandikira. Kyali kitya? Sooka otutangazeemu kyali kitya? Omukyala baali bamuwa ssente ezo. We baali bamuwa ssente ezo obuyambi emitwalo 10 buli wiiki, ate munnange naggulawo omusango omulala mbu yali abanja omugenzi miliyoni 10. Abantu abali eyo twagala bategere interview eno gye tuliko. Interview gye tuliko eri ku musango gwa Pastor Jengo talabirira famire. Niyo omukyala gwe twogerako eyawaabidde musumba. Si wekiri? Soka twetaga tumanye mukazi wa Jengo oba? Si mukazi wa Jengo. Era in fact n'omulamuzi yabadde alowooza nti n'omukazi wa Jengo, wa Pastor Jengo. Si mukazi wa Pastor Jengo. Pastor Jengo tannawasa. Akyali mwana muto nga ye mumulaba. Naye omugenzi taata we, taata Pastor Jengo, Pastor Yiga, eyazaala mu mukyalo ono omwana. Omukyala bali bamuyita? Omukyala ye Anet. Naye yeeyita mbu ye Anet Yiga. Naye ng'ate muzaite yamuwasaako? Tamuwasangako. Naffe twalabirawo ng'aleese omwana nti wa mugenzi Pastor Yiga. Muzeeyi yali akyali mulamu, mwategerako omwono omwana wa muzeeyi? Nze saabitegeera, nange mbitegeredde ano mu musango. Pastor Jengo yaŋŋamba nyingirewo nange we mbitegeerera munnange. Twogere ku gwe nga gw'omuntu. Musumba Jengo akwesiga atya okuba nga gugeno beera kanso oba looya we? So otumize ku misomo gyo. Nze emisomo gyange nagitandikirawo kwa Islamic University in Uganda, Kampala campus. Mukyala munnamateeka era nga mbeerawo Kibuli. Naye maze ebbanga ddene nga nkolagana n'omusumba Jengo era nga n'omugenzi Pastor Yiga waali. Twadde tukwatagana mu bingi ne Pastor Jengo nga muyambako mu bino ne nga ne byamateeka mu bitwalidde. Kino kisomedde ebbanga eky'obwa looya? Era ebbanga lye basomera obwa looya myaka 4 nga ne diploma ogitaddeko. Omukyala yajja ogambye nti yajja mu mwezi gumu oguyise, yajja ku kyaki oba yamulumbanga ng'omuntu? Of course yajja ku kyaki gye yajja kubanga ewali office ya Pastor Jengo gy'atuula era nga gy'alina omusanga. Twawulirako eŋŋambo musumba yali ali mu kugaba amafuta yalabira poliisi ngezi. Wekyali yali agaba amafuta, poliisi nejja n'emutwala ku poliisi enansana. We negotiated with the police. Ne tubasaba bond, ne batuwa police bond. Bamusayiko mukambwe? Tebamusaayo. Twatuula ne bamuggyako statement. We bamala omuggyako statement ne tusaba bondi ne bamutuwa. Kati twali turipootinganga. Kati olwajja gwadde mulundi gwa kusatu okuripootinga ku poliisi. Omukyala twali tumuyitanga tujje twogere mediation nga nze council n'aba church n'aba family naye nga tajja. Kati poliisi we yalabye nga
tejasobola mukakyala nga ali stubborn nnyo kwe kusalawo ensonga ezikwase poliisi ezikwase manyanga kooti. Katusubire mbu tokoze kimala okuba nga byagenze wala nnyo kuba omusikyala mwalibadde muteesanga naye ne muwa ssente ze yeetaaga. Omukyala tumuwa ssente era Pastor Jenga alabirira abaana. Era ebyo bye bagamba mbunno Pastor Jenga talabirira abaana abalabirira. Era omukyala oyo buli wiiki tubadde tumuwanga emitwalo 10 nga talina omwana omu. Era nze mwennyini kanso nze abadde atwalanga ssente ezo ku poliisi n'obuwandiike endagaano zibadde tukolanga weeziri. Naye omukyala wakubanga abadde asaba bingi ate ng'omwana gwalina si yekka alina abaana bangi. Milioni 10 ate zajjirawa? Yabimanya ennyo ebyo kubanga nze mbadde saa zino ku nsonga za mwana ze ndiko. Ebya milioni 10 yabimanya ennyo. Milioni 10 mukyala zagamba zimuyino mu milioni 10 ezo yagamba mbu yaziwola omugenzi Pastor Yiga. Mbu TV yali evuddeko nga bagibanja mbu n'amuwola milioni 10 mbu n'atunda ennyumba ye n'amuwola milioni 10 mbu bye tamanyaako. Naye teyabawulidde ebbanga wawe yazimuwera? Teyatubuulidde ebbanga wawe yazimuweera. Kati emitwalo 10 gino gibadde omuwa ogimuwadde alipootinze ng'otandika ogimuwa buli wiiki oba badde temukyasasulirako ddala mukyala? Essente ezo in fact babadde bazimuwa ebbanga lyonna okuva emabega. Naye obuzibu bwava era bwava ku zino milioni 10. We yagenda okuloopa afande Nakalema bw'abanja omugenzi Pastor Yiga milioni 10. Pastor Jenga asooka agendeyo n'abali mu nsonga ezo Biden. Kati naye n'aloopa na guno omusango mbu Pastor Jenga talabirira mwana ate nga Pastor Jenga abadde amuwanga emitwalo 10 naye gye emitwalo 10 gyali amuwanga ng'amuwa buwi. Kati wagaano wazeegaana nga bagenze wa afande Nakalema. Pastor Jenga kwe kuteekawo akakwakwirizo nti bw'aba afunanga ssente ezo alina osooka ozisayiningiranga ng'obujulizi obulaga nti ssente ezo abadde akola ki azifuna. Kati bwe bamala okuvaayo ne badda ku church. We badda ku church kati sekuritale wa pastor yali amuwa ssente ezo n'amugamba asayininge. Kati bwe bamugamba okusayininga omukyala oyo ali stubborn nnyo yagamba nze sobola kusayiningira buyambi bwa mwana. Omugenzi Pastor Yiga yabeerangawo nze sasayiningiranga buyambi bwa mwana. Pastor Jenga naye n'agamba waba aganya okusayiningira ssente ezo temuzimuwa tazitwala. Kati munnange yalaba kyekyo yalaba nga wekityo wekiri kwe kuddukira ku poliisi enansana n'aloopa omusumba mbu tamuwa buyambi naye nga si wekiri obuzibu bwavaawo. Tukitegedde kati ki ekiddako? Ensonga ziri mu kkooti nga mwalabye nti lwajjo twabadde mu kkooti omusumba waffe bamuwadde bail era mulamuzi n'agamba musumba si ye tata w'omwana era n'obuyambi bw'abadde amuwa abadde abumuwa mu buntu bulamu. Era abazadde abazadde abakyala n'atubuulirira ate nga ge mazima kubanga ne constitution yaffe weegamba ne Children's Act weegamba nti omwana buvunaanyizibwa bwammwe ababiri bazadde maama ne taata tulina okulabirira abaana. Omuzadde wennawe n'omukyala ali eyo olina okubeerawo ng'omanyi nti saawa yonna yonna okufa kubeerawo. Gw'oyinza okusooka okufa omwana n'omulekera bbaawo oba bbaawo yayinza okufa omwana n'amukulekera so babuvunaanyizibwa bw'okuza ki omwana oyo. Kati bw'aba wabaawo oluganda abaakuyambyeko okukuza omwana oyo ate tolufuula lutalo muguleeko buguzi mukwano akuyambe mukuze omwana. Oba waliwo oba enkolagana yaliwo ne muzeeyi ng'afa mu bintu byange olifunako n'atafunako oba In fact saawa zino Pastor Jenga talina na buvunaanyizibwa bwonna ku bintu bya taata we mpaka ng'afunye letters of administration. Letters of administration yemuwa obuyinza okwata ku bintu bya taata we. Saa zino n'ageza akwata ku bintu bya taata we nga tannafuna letters of administration guba musango. Era obuyambi bwonna bw'awa abaana bamulekwa abaganda bwe akikola nga ye buntu bulamu. Takwata na ku ssente za mugenzi kubanga saa zino talina buyinza bukwata ku ssente oba kintu kyonna. Naye banaamala okufuna letters of administration nawulira naye alina omwana w'omugenzi
bajja kutuula buli mwana bamuwe okusinziira ku mugenzi kyakola ki kyeyaleka. Ye okay, nga tumaliriza amagezi kigooma Anet. Nze nganze omuntu amagezi ge nandiwadde Anet akole. Mubiri gukyali muto, ayina amaanyi. Atakkirize nti tata w'omwana we yakola ki yafa. Bannamwandu bangi bali eyo nga tebalina bubi nnyo n'omusingako. Bakuzizza abaana baabwe. Sirowooza nti Anet omwana omu oyo ayinza omumulemerera. N'ekirala akwatagane bulungi ne brother w'omwana we. Baana bamukwase bulungi ne bakwatagana bulungi nnyo. Basajjengo talina mutima mubi. Ajja kulabirira muganda we naye nga si bya mpaka. Ate akatini ke baba bamuwadde asiime. Osigadde gwe kanso nani? Nsigadde nze Kanso Hasfa Ali. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.